ng'ab'ebyokwerinda Bakyagumbye Maka g'abannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti okuli pulezidenti w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu neyaliko pulezidenti w'ekibiina ki FDC Litayadikano Dr. Besigye ne Lodi Meeya wa Kampala Ssaalongeriyasi Lukwago era nga bano tebakkirizibwa kufuluma mu maka gaabwe okuva lwe baggalirwa ku lwokuna lwa sabbiiti eno bwe baali bateekateeka okwetaba mu nteekateeka zaabwe ez'okusimba ebitooke mu binnya ebiri mu nguudo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Olunaku lwajjo omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yakubye poliisi ekimmooni n'atolokayo n'ayingira ekibuga era yasimba ebitooke mu binnya ebiri mu nguudo mu bitundu by'e Katwe mu Kampala era akadde kano tekinnamanyika oba Kyagulanyi Ssentamu yasobodde okudda mu maka ge oluvannyuma lw'okutolokayo olunaku lw'eggulo. Ababuuza nti aliwa waali ali safe temulina okutegeera. Wetutuukidde mu maka ga Lodi Meeya ewa Kaliga mu Lubaga tusanze ab'ebyokwerinda bakyakiisa emmotoka yaabwe ku kikomera kye era mu kwogerako naye atubulidde ku mbeera gy'awangaliramu akadde kano. Embeera nammwe mugyerabiddeko. In fact kye baakoze olunaku lwajjo kwe kwongera na RPC yennyini najja luli wabaddewo DPC w'e Nateete asiiba wano asulawo wano DPC wodi Kampala naye ng'abeera wano emisana jo katonangwere mu Bulago DPC omulamba. Lukwago agamba nti newankubadde buli omu asibiddwa mu maka ge naye bawuliziganya bulungi era ng'enteekateeka zaabwe zonna ze balangira gye buvuddeko zitambula bulungi nga bakwongera okuzitambuza nga bwe baziteekateeka. Enteekateeka zigenda mu maaso era njagala obbakakasa mu mbeera yonna tujja kubaayo. Njagala okutegeeza bannaffe bano abali ku geeti ne bannaabwe abaabasindise ku Mande tuliyiganga oba tutya tujja kubeerayo. Lukwago wabula alabudde abatwala ebyokwerinda mu ggwanga okukomya okulinnyirira eddembe lyabwe era singa tebakikomya essaawa yonna bakwekubira endulu mu mbuga z'amateeka. Tukoordineetinga buli kimu. Tulina balooya abalala abakola omulimu gwe era buli kimu kigenda mu maaso mugenda kukiraba ku ssaawa yayo entuufu. So lwakuba nti tuli mu wiikendi kizibu nnyo okubaako kye bakolawo naye bano balaba kubanga balabika si baakugenda buli lukya bakola ekiraga nti bakyaliwo. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Baseekezi Ssenyonyi atubulidde nti oluvannyuma lwa Kyagulanyi okutoloka mu maka ge ebyokwerinda byongedde okunywezebwa emagere mu maka ge era mpaawo omuntu n'omu akkirizibwa kuyingira wuwe. Bayongedde ddala okudeployinga emirundi ng'esatu deployment gye babadde bataddeyo nti ate n'abaabaddeyo nga bakuuma lwe yabaddeyo n'abatolokako nti bali mu buzibu kubanga basudde step. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Patrick Onyango ku lwokuna lwa sabbiiti eno yategeeza nga bwe batagenda kuseetula kigere kuva mu maka g'abannabyabufuzi bano okutuusa nga bamaze okukakasa nti enteekateeka zaabwe ze baalangirira bazisazizzaamu. Tukolerera okusinziira ku abakeesi baffe aba intelligence. Singa banatuwa intelligence anti kati tewali security threat tewali obuzibu tujja kuvaayo naye nga tukyalina kawunga tujja kubeerayo. Kyokka Lukwago agamba nti enteekateeka ze babadde nazo ziyimiriziddwamu basobole okukungubagira abadde omubaka wa Dokolo Cecilia Ogwal ng'ono abadde munnakibiina ki Forum for Democratic Change. Paul Bakabulindi, BBS Telefina, agesigika. Kale kulikayo Paul Bakabulindi bwe tweyongerayo n'amawulire agesigika.